Annoy. Era wano wendi ni mu feeling. Nze naze ndi serious. Why for the president of Uganda overlooked? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira we katokota. Aywawe. Byonna bya zungururu. Assebo ne bannyabo olwaleero tutwala omukisa okubanjulira vocalist wa Frigo Band omupya. Ow'eddoboozi eggwoomu omusawo koloneri omutendeke era munnabyabufuzi. Gira tukigale. Omuwulira? Gira tukigale. Omulabo afiiringa jita. Kino tukigale. Abaakoze fujjo mu kalulu k'ebugiri tubawandiise mu katabo kaffe omuli be tugenda okukolimira. Naye gano amazina abantu ge bazina mu kampeyini olumu mujja kulaba omuntu ng'akunkumuse. Lumumba Kasula amazina sitayiro ezo tagabulamu. Obukoowu bw'embaale bannange twabugasseemu obw'okulayira kw'abassentebe b'ebyalo ne kisukka. Bassentebe b'ebyalo by'e Mukono mukuliko okulayira. Tawunikira akatumwebaza okuzza ebirayiro mu Luganda abantu lwe bategeera. Wawonyeza abantu okututuuyanira nga boogera Oluzungu. Ekirayiro eky'okukkiriza obuvunaanyizibwa bwa ssentebe. Ekirayiro eky'okukkiriza obwa ssentebe. Abadde kichaimani. Nja kubaddisaamu naye muleme kutumenya. Muddeemu bye njogera. Kale mwami tawunikira aka. Neewaddeyo okuweereza mu ofiisi eno. Okukuuma obutibiririse amateeka wa Uganda n'amateeka agagenderako. Okukuuma obutibiririse amateeka wa Uganda n'amateeka agamugenderako. Abantu bwe batuuka ku ssemateeka oba kiki bananaagira. Si bakulembeze ku byalo, si babaka. Era ababaka baffe oba abamu baabuliddewa. Okuva ku makya tubanoonya babeeko kye boogera ku bya kkooti etaputa amateeka bye yayisizza naye wa. Bali batya aba NRM abaali mu kwejovaana nga beeyongeza emyaka. Gye byaggweredde ng'okugyawo eky'emyaka ku bwa pulezidenti kye kyokka ekituufu. Ekyokunaanuula ekisanja kya paalamenti kifu. Awo ngera obuuza nti firimu sitayani. Kati bategedde ani mu Uganda ali firimu star. Firimu star sebo ekikye akifunye. Firimu star baba alina engeri gy'apanga ebyobufuzi bye. Yoli firimu sita yakulaga akyagenda mu maaso bw'atema bwakuba ng'akozesezza abantu bangi nnyo wano. Era mmwe abakyayiga ebyobufuzi temuyinza kumugoba ne mu mutuuka. Banaffe yabalimba n'abafera n'abagamba mu nyongera emyaka nange ngenda bawayo emyaka emirala 2. Omuntu bw'akusinga ebyobufuzi ate tomuyita mufiri aba akusinze. Ensala ya kkooti yo mwagiwulidde. Bannange kkooti yatukaliridde. TV twazivuddeko ssaawa 6 ziweze. Eyansanyudde ennyo yabadde gonde omulamuzi Kakuru. Namugulite engoko empanga engirina engeri gye yasazeemu omusango nga teyeekubira. Ye na bino ebyokujjeko mu ku myaka yabigobye. Owa ndabye nange abantu bamuwaana. Yoyo yagambye nti paalamenti ye-10 ejjudde omululu n'okweyagaliza. Wabula yabakubyemu ebituli. Bwayogera bingi afukumula bingi omulamuzi tafukumula bigambo bwe bityo. You use your knowledge n'obwe ebintu knowledgeable. Netufukumula ebyo ebyobufuzi mbu kuba oyagala okuba serebu obuvukavuka bukuwandiikeko ku mikutu gyonna. Leka kujerega balamuzi ssebo tobangako mulamuzi. Tomanyi budde bwe baatutte kuwandiika nsala yaabwe. Ababaka wamma temufaayo mukole emyaka egyammwe 5 muddeyo mu kampeyini. Twagambanga abantu baffe wano mu Uganda nti bw'oba tonneetikka mugugu gwa mwami Museveni gwakutikka sooka olabe kiki ekirimu. Guno omugugu si basimewo Nsubuga abaasooka okugwetikka. Takebedde oba mugugu mulimu ggoonya. Kati Simewo beetisse ggoonya
bamaze gituusa mu nnyanja mwebameketera byonna bya zungururu.